Egiwakanya byava mu kulonda kwa 2020 gitandise okuwulirwa mu bbendobendo ly'e Masaka. Kkooti enkulu egenda kuwulira emisango 8 ng'ebiri ku gyo gy'ababaka ba Paalamenti. Ng'emisango gino teginnatandika, bannamateeka b'abawaabi wamu n'abawawaabirwa basanze akaseera akazibu okutuuka ku kkooti oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugobaganya abantu nga bano babadde baagalayo bawaabi n'abawawaabirwa bokka. Embeera ebadde enzibu ddala kubanga ne bannamateeka abamu babadde balemeseddwa okuyingira, kyokka n'abalamuzi basanze akaseera akazibu okutuuka ku kkooti oluvannyuma lw'okusanga kampuni y'Abachina ekola oluguudo ng'oluguudo olugenda ku kkooti ekedde kulusima mu kinnya era bano babalagidde okuluziba mbagirawo. Bannamawulire nabo bagobeddwa wabweru nga tewali kubba abaddakirizibwa kuyingira mu kkooti ng'ebifaananyi ebifuniddwa byabaddeyo ng'okulira emisango tekunnaba kutandika era bannamateeka n'omulamuzi Katunguka be basigadde mu kisenge kya kkooti. Mu kuwulira emisango gino omulamuzi Katunguka agobye omusango ogwawabwa Willis Mbabazi owa NRM nga wakanya obuwanguzi bwa mmeeya w'e Masaka Florence Namayanja ku bigambibwa nti talina mpapula za buyigirize era nti empapula z'akozesa sizize. Omuwaabi Mbabazi agumizza abantu be nti wakwongera okutwala ensonga zino mu maaso wadde nga waliwo abazeekiikamu abaagala okubalemesa. Balina kusaavinga munaku musanvu naye mpaka kati tebatusaavinga kyennaku nti tebatuwadde ensaasaanya naye nga go bagugobye. Mu kkooti y'emu mubaddemu okuwulira omusango gw'awawaabiri omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana wa NUP ng'ono kati awera ennemba n'emisango 2. Yawawaabirwamu na NRM Ruth Katushabe eyali omubaka w'ekitundu kino nga muvunaana okukozesa ebiwandiiko ebitali bibi eby'obuyigirize okuli amannya aga Christine ate ewalala n'akozesa erya Chris. Kw'oteeka n'okwongerako erinnya lya Ndiwalana nga guno gwamuwawaabirwa omulonzi w'omu kitundu Anita Tushemerure eyamuwaabira ogw'okubba obululu ng'ayita mu kugulirira abalonzi omwenge ng'agamba nti abamu ku balonzi balonda batamidde. Bagamba nti nagulirira abalonzi ne mbawa omwenge ne batamiira ne bannonda nga tebategeera. Kati n'olwekyo ogwo nagwo tugulenze okulaba nga bagusala. Ye nga ye Katushabe agamba nti waliwo amannya agamubuzaabuza olw'okuba ku senior 4 n'erya Ndiwalana n'agamba nti oyo omuntu abeera teyasoma. Mukono kkooti enkulu etuula e Mukono etandise okuwulira emisango gy'ebyokulonda okuva mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga nga bawaabira ababaka 3 okuli Aideriyos Nantaba, Charles Tebandeke wa NUP okuva Ebbaale e Kayunga ne Fred Kayondo okuva mu Mukono South. Nantaba yasinga okuba n'emisango emingi ng'ono abantu 3 be bamuvunaana okuli n'abalonzi nga bano bagamba yabagulirira okubasikiriza okumulonda era ng'emisango giri wansi w'omulamuzi Oliver Kazare ng'atuula mu kkooti e Kawuga mu kibuga Mukono. Ateekebwayo mu kkooti ku Honorable Aida Nantaba emisango gyonna kkooti yagiyiseemu. Omusango ogumu gwava omukyala birungi Jacqueline tujja kutandika okuguuza olunaku lw'enkya. Omusango omulala gwawaabira mukyala Nakwedde tujja kugubeeramu ng'ennaku z'omwezi 23. Ttiimu yange neeteefuteefu bulungi era tukkiriza nti obudde oba n'atugambira okudda 23 tujja kuba tweteeseteese bulungi era nga ku kimu kitambula.